Connection with the murder by stabbing that occurred today at Gaba Early Childhood Development. The suspect has been identified as Christopher Okello Onyum, a 39-year-old resident of Moya. The victims, the three are males, and also we have one female. They've been identified as Odeke Ryan, 1 year and a half. There is Eteko Gideon, 2 years and a half. There is Keisha Alungat, a 2-year-old female. There is Ignatia Seriange, a 2.5-year-old male. Investigations are still ongoing to establish the motive of the killer. However, preliminary findings indicate that a few days ago, the suspect came to the daycare center, allegedly looking for admission, and he was told to return today, which he did, and also had allegedly paid admission before stabbing these innocent juveniles. Bazadde abafiiriddwa abaana baabwe be batemetemye wali Gaba. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala era gakwasa ennaku, gayungula amaziga. Tutegeddeko nti omwami oyo assa abaana bamuyita Christopher Okello ng'aweza emyaka 37. Okusinziira ku mawulire genfunyeko amatintini mbu oba mbu abadde ayagala mulimo, simanyi oba mulimo ki ku ssomero eryo ne bagumumma, oba baludde nga bamusuubizawo simanyi, oba badde yapulayingayo simanyi. Ge mawulire genfunyeko amatinitini oba kituufu oba nedda nti kivudde kubanga yammiddwa omulimo mu ssomero eryo. Mawulire ganna era ddala kubanga eno daycare bwana buto nnyo nga w'okiwulira, badde bwana buto myaka 2, myaka 3, byonna buli mu range eyo. Naye omusajja jjajja obusungu, okusinziira ku General Kanyarugaba agambye nti assa abaana sofa abaana bana abali confirmed nti omusajja oyo assa abaana kirungi bamukutte. Agambye wano teriwo kweronzalonza, bamusajja ogw'okufa. Agambye attibwe. Ono yavuddeyo n'agamba nti kyewuunyisa essomero ririko abakuumi. Omusajja yayingidde atya? Mwati omusajja ayinza okuba yayingidde ng'omuntu yenna, oba oluusi aludde ng'ajjawo awo ku ssomero ng'alaga nga talina buzibu. Tuwulire ono by'agamba. Ndabye vidiyo y'omusajja eyabuuse n'agwa mu daycare n'atta abaana, naye nga weewuunye daycare eriko abakuumi n'abantu abakulu ababeerawo, kuba daycare erina okuba nga yeetooloddwa abantu abakulu abasobola okumonitalinga abaana abo. Naye omusajja n'abuuka ekikomera n'agwa munda, n'atta omwana asoose, n'atta omwana owookubiri, n'atta omwana owookusatu, n'atta omwana owookuna. Nga daycare eriko omukuumi, eriko n'abantu abakulu abagiddukanya. Kati abatuuze we bakuŋŋaanye baagadde okukwata omusajja oyo nabo bamutte nga ye wassa abaana. Naye nga womanyi poliisi tekkiriza kutwalira mateeka mu ngalo. Omusajja bamukutte era kati ali ku poliisi, bamunoonyerezeeko oba aliko ebiragalalagala oba ayina amutumye balabe ki ekigenda mu maaso mu bwongo bwe. Naye like seriously abakuumi bano babaddewa? Babaddewa omuntu watuukira okutta omwana asooka, owookubiri, owookusatu, owookuna, ate abasomesa oba mbayita abazadde ababeerawo ku daycare eyo, oba ba caretakers, wabawo ba cleaners. Omanyi daycare engeri gy'ebaamu abaana abato erina okuba ng'erimu abantu abakulu abasobola okuba nga bamonitalinga buli mwana wagenda, ono ali mu kubo n'azannyira eno nakola ki, okitegeera? Anyway, I won't judge, naye nga maama si birungi
si birungi nakamu. Abatuuze badde baagala naye bamumuze omusu naye poliisi tekiganyiza kubeerawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'abaana abo ne bazadde baabwe. Mukama abagumye kubanga otutta omwana wo mu kifo ky'oweesiga nti kigenda omukuuma obulungi ate laba ate sitaani wamusangayo ate ne bamuttirayo mu mbeera ey'entiisa bw'etyo. Si birungi. Era kitalo nnyo era kitalo ddala. Tujja kweyongera okuba nga tukutuusaako amawulire ago era tujja kuba nga tweyongera okuba nga tukuwa information naddala ekinaaba kituuseewo n'abaana essaawa eno abalala bali mu mbeera ki naye nga ndabyeko abazadde nga babeerekerako mu ddwaliro nga abafiiriddwa abaana baabwe abasajja nga bakaaba amaziga tebibadde byangu. Tweyongera n'amalala mu maaso byonna byonna nga bitambula era nga bigenda mu maaso. Onaatugambye mbu lisiti y'abantu naddala bajeno Muhoozi Kainerugaba byakasiba mbu bangi era mbu ensonga zeekusiza ku Robert Kyagulanyi Center. Era wano batulaga nti mu myaka 2 egiyise Muhoozi yakakwata ba army officers, ba top army officers 20. Ng'era bw'otunuulira amawulire gano ekintu kye gabawandiiseeko nti bajingirira intelligence oba bamanipulatinga intelligence era babba essente, simanya mugula ebyokulwanyisa, simanya bajingirira, simanya okukanika ennyonyi, simanya ne bongeza emiwendo, like corruption scandals. Era zabavunaana. First of all, Muhoozi has no more authority to arrest any officer ng'amuvunaana corruption because he's supposed to be in mabusu by the way Muhoozi Kainerugaba. Kaakati nze yeebuuza. Muhoozi Kainerugaba amaze emyaka 2 ng'akwata ba army officers. Ng'era bavunaana okumanipulatinga intelligence, okumanipulatinga reports. Naye intelligence abantu abo bakwata gwe bafumbira akwatisa bannayuganda bangi. Muhoozi bw'aba okukwata kw'abasajja bano oba kw'aba officers bano just akikola mu good heart era okulwanirira bannayuganda n'okulaga nti afaayo nnyo to protect Uganda and is about his soldiers. Lwaki tannata bantu bonna abaasibibwa olwa fake oba manipulated intelligence like Dr. Kano Kiza Besigye? Kubanga bw'ovaayo n'okwata ba army officers ng'obalanga ku manipulatinga intelligence n'okugaba intelligence omufu n'okuzanyira ku intelligence n'okuwa fake reports, it means those fake reports zaasibisa abantu bangi. Why don't you release all those people abaali arrested oba abaali tortured under those fake intelligence reports? Lwaki tobata bw'abanga okukwata kw'abantu bano kuwishinga bulungi Uganda era ayagala bannayuganda era ali mu kukola kabampaane? These are public stands please, nze sinaba kubikiriza. And ekyokubiri, my second point is abantu bano baba bamaze emyaka 2 nga bakwatibwa ng'era bakulaga nti mu myaka 2 Muhoozi akutta abasirikale ab'okuntikka 20 baali balabikiddeko mu kooti ki yonna, either court martial either civilian court, nga bavunaanibwa emisango egyo gyennyini egiri mu bateekerwako kugina emitwe gy'amawulire gye mwalabye gye baakubye. Kye mugamba abasirikale bo okubeera nti bannamagye bwe baba balina emisango gye bazizza bo balina batereka butereseeyo nga bitereke, tebalina baleeta mu makooti nti bannansi ne bamanya nti Kano gundi oba Meja gundi oba Jeno gundi yakwatiddwa ku musango bwe guti ne bwe guti ogw'okumanipulatinga intelligence, ogw'okuwa fake reports, ogw'okucupula ebyokulwanyisa, ogw'okubba ssente z'ebyokulwanyisa, simanyi ogw'okwongeza essente z'okukanika ennyonyi na biki. Lwaki tebabaleeta mu makooti ne bawozesebwa ne bafuna ebibonerezo oba kwegamba ne bavunaanibwa mu mateeka, bannansi bonna ne bamanya nti n'amagye nago gakwatibwako, nti oba ne ba officers abo abali mu magye nabo bakwatibwako? Gano amawulire gatambudde viral naye bannayuganda ekiri emabega wa gano amawulire kyo mwakiwadde attentioni? Bwe baba abasajja bano bakwatibwa bo balabikako ddi mu makooti?
kale katugambe nti bannamagye bagende mu kooti masho kuba bannamagye bavunaanibwa emisango egyo gyennyini gye baakola. Era n'ekirala emisango gye babakwatira okujingirira intelligence okupanga intelligence bo bafune ssente okuva mu gavumenti. Lwaki abantu bonna abaakwatibwa mu mikono gy'abasajja bano nga bajingiridde intelligence, abantu bonna abaakwatibwa mu that fake intelligence, lwaki tebateebwa? Kubanga bamaze okukikakasa nti abasajja bano bajingiriranga intelligence akwatisa abantu mu bumenyi bw'amateeka oba mu bulimba ne mu butali butuufu bwaki bwa misango egyavunaanibwa abantu abo abasibibwa. Lwaki abantu abo abasibibwa nga bali ku under these fake intelligence ezono ez'abaana abasajja ekibakwatisa, lwaki bo tebateebwa? Kubanga already bamaze okuzuula amazima nti abantu abo basibibwa about fake intelligence eyakolebwa abasajja bano. Ekyokubiri, ye Muhoozi akwata abantu olwa corruption naki yakwatibwa ddi? Kubanga he is still an army officer, army commander, simanya CDF, but he is in active politics, which is against our laws in Uganda. It is against the constitution of Uganda. Ye akwatibwa ddi? Ye akwata abalala. Ye wali otuddekawo ne weebuuza, Muhoozi bw'aba asobola okukwata abasajja ba army commanders abakulira mu magye, bakulira nabo mu magye n'abakwata n'abaggalira without any trace, what about those officers and those army officers who have been arrested by Muhoozi Kainerugaba? Abantu ababa batwalibwa abasajja abo bo babayisa batya? Okiraba nti oyo omusajja Muhoozi atadde obunkenke mu magye, even in civilians. Olaba asobola okujja n'akwata aba civilians ng'akwata obuwuka. What about those army officers? Kaakati bw'akwata ba army officers abo, abantu ababeera wansi waabwe oba be baba baduumira babayisa atya? Ye ekyokubiri, ba army officers bowe bakwatibwa tebalina lukusa lwonna lulabikirako mu kooti yonna. Kubanga wano Daily Monitor etulaga nti wakati w'emyaka 2 Muhoozi asobodde okukwata abo abasajja abawera 20 mu magye, ng'era egyo gy'emisango gye babavunaana. Kaakati egyo emisango gye babavunaana bo tebalina lukusa luwulirizibwa bakakase nti baagiza oba tebaagizza. Ye abantu abakwatibwa ku intelligence oyo mufu, lwaki Muhoozi tannabata? Bw'abanga okukwata kw'abasajja bano ali mu kulaga public nti akola nnyo, era ali mu gogola magye, era ali mu kuwa bannayuganda justice. Lwaki tata abantu bakwatibwa mu fake intelligence? Lwaki tabata? This is a public stand. Nze sinnaba na kubikakasa, sinnaba na kubiwa matu, just bateekawo bitwe byabwe bya mawulire kutuwuddisa na kutulaga nti Muhoozi akola nnyo, agula public sympathy na public simanya biki trust. Okitegeera? Awo nga tuvuddewo omukulu Honorable Muhammad Nsereko, ono nga yakyali member of Parliament Kampala Central, yadde nga teyaddamu kwesimba naye ng'akyaliko kubanga ekisanja kye kikyaliwo. Avuddeyo ne yeemulugunya ku nsonga y'okubanga bajjawo Computer Misuse Act. Agamba nti etteeka eryo libaddewo, wabaddewo sanity ku social media okwo, ng'omuntu avuma yeerekeramu amanyisa wa yonna bajja kumukwata. Nti naye kumwegezeza mwasazeewo ne mugamba nti mulijjewo nti mujja kulaba. Amateeka ge twali tuleese sections ezimu yeekuusa ku nsonga ya kola nti omuwendo gw'abantu gwali teguwera. Naye omanyi Mungu agamba buli kintu mu kiwa obudde. Mwenna mwali mwalaba nga atinsikire omutimbagano gutandise okujjako disipline. Naye oli bw'agamba nti kibeere oke abantu okwevuma mu mawanga, osanga ensi erikungulamu kyeyagala. Kuba abantu batono nnyo abatannamanya nti tekinologi adduka sipiidi okusinga legislation. Ne bwe twakilegislatingirawo ng'abamu tebannamanya nti AI. Naye omuntu asobola munnange okukolera ddala ka AI vidiyo nga kamulamuzi ng'ali mu loodi n'omukazi ne katambula. Waddira okwesunga okutuganga tumugamba munnange waliwo eddembe ly'okwogera. Kubanga lyeri eddembe. So abantu balina okukimanya nti tekinologi eno gy'alaga ajja kuleetawo ebintu bingi. Unauthorized entries ng'ezo ndowooza mulaba tuli mu cyber war mu nsi yonna, space wars. So eddembe ly'okwogera lyo ddungi yandibaddewo, naye ate libaako n'ekkomo, otherwise abantu bajja kwekubira emigere mu kkubo.
Jjukira Honorable Muhammad Nsereko ono y'omu ku abo actually ye yaleeta etteeka eryo era abantu ne batandika odduyita etteeka lya Nsereko naye ebyatuuka gye bituuka ate bannamateeka ne balichallenginga ye naye ayogerwako Muhammad Nsereko munnamateeka naye era abalala baddukira mu kkooti ne bachallenginga. So byonna nga bigenda mu maaso ate ono avuddeyo n'agamba nti ye abange mbu according to si bigambo byange mbu aweerera ayina ebigambo byayogedde nti ayina ekirwadde kimulya. Baana mwe siriimu aluma kano we kataba katwa siriimu bannaye omusajja asigazza mannyo oba ni yamusiga akawuka oba ni yamuwa akatwa kwebyo ebibiri naye nze ndaba nti ono siriimu yamuluma. Tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo amawulire agatambula mbu munnamawulire eyatandika eggulu ery'okugamba nti Janet Kataha Museveni afudde mbu yakwatiddwa era mbu yalabiseeko mu kkooti. Pulezidenti Museveni bwe yavaayo n'abagamba nti munvume nga bwe mwagala naye mwesonyiwe Janet Museveni yali akitegeeza era ebiseera ebisinga bwe yadivaizi ab'amawulire mwesonyiwe omukyala gwe bayita Janet. Mu mawulire agaliwo eriyo omusajja munnamawulire yaleeteddwa eggulo mu kkooti. Yes, bamuyita Mukose Anodi bamulese babeere nga bamukyajinga emisango gy'okubeera nga asaasanya amawulire g'okugamba nti Janet yafa era mulwadde era biki. Abantu kale weewuunye babika Pulezidenti Museveni buli lunaku teri gwe baali bakutte. Ne Janet yasooka okuleeta amawulire nti Janet afudde wuuyo akaaba amaziga mu kkooti emiggo gye baakamukuba. Bannange mwesonyiwa amawulire abasajja ku bakazi baabwe batabuka. Bebekulu omuvuma nga bweyagala n'ovuma buli lunaku. Ne Bebekulu ku Zuwena atabuka. So ega amawulire agaliwo n'amawulire wammwe omulungi nnyo Mukese Anodi alabika nga yene ebbeero tebijja kusoboka direct tuluzira. So byebyo atuvuddewo byonna nga bigenda mu maaso. Omwana mulenzi Alien Skin abantu bavuddeyo ne bamuviirayo abamu ne bagamba nti yandibanga waliwo ekimusumbuwa nti kubanga gundi eno gyatandise okubanga alumba amawanga mbuno kyaddiridde okubanga yalumbye obwakyabazinga bwa Busoga n'Abasoga. Yavaayo n'agamba nti baamukuba oba ojjukira Sage bamukubira ne bamutwala akaguddeyo nga bamutwala nga talinnya kyenyinza okwogera era yavaayo nga bamukubye n'asibira mu ddwaliro okukkakana n'asooka n'agendako gye yagenda n'awummula naye okuva olwo tabangako na bigambo biwoomu gye bali. Ono yagamba bw'ati: simanyi ki kyatuuka ku muganda wange Alien Skin naye buli lunaku ndaba ng'obulamu bwe buggwaawo. Alien Skin ayina ekimutawaanya. Nkimanyi abamwetoolodde mukimanyi. Nammwe abazze bamugoberera okumala ebbanga eddene musobola okukiraba nti Alien Skin tali yekka. Alien Skin bino byonna byajja akola mukadde kano okulumba kingdoms ez'enjawulo n'okuvoola amawanga g'abantu amalala. Alien Skin ayina ekimutawaanya ng'omuntu. Omuvubuka ono muli wano muli ku intaneti naye yandibanga yakyawa obulamu bwe. Mutunuulire byajja akola social media handles ze, music career ye. So Alien Skin tali nnomo yeetaaga buyambi. Omuvubuka ono tuyinza okudda wano ne bagamba nti yeetuze. Alien Skin ayina ekimusumbuwa ekyewuunyisa nti nammwe abemwetoolodde musirise. Alien okulumba e Busoga akimanyi bulungi nti Abasoga be basinga okumuwagira. Alien baganda banne bamuteekako embeera bamunyigiriza ne batuuka n'okumugoba mu nkuuka talumbangako Buganda. Ye byamutuukako e Busoga okumukyaya Abasoga byalimu n'Obwakabaka. So olwaleero tusobola okulowooza nti Alien Skin ali mu lutalo na Busoga oba akikola kagenderere naye nga n'obwongo bwennyini bwamudisiroketingako. Ensi esobola okutraumatizinga, embeera esobola okukunyigiriza n'ekutuusa ku kisenge kyova olaba nze ndwawo kusala emisango. Alien Skin, you're my brother, ngenda kukola ekisoboka nkunoonyeeko kuba nze nkimanyi bino byonna by'okola tebiri mu ntegeerayo. Abasoga be basinga okukuwagira ne ku Fangoni weebali.
Kingdom ya Busoga teyina kye yakkola ng'eya Buganda bwe teyina kye yakkola. Wadde ng'olina Abaganda abakuliisa akakanja n'abakulwanisa mu bulamu. Siwulirangako bw'oyingira Kabaka. So neewuunya bino byonna ebijja bitambula, music omugjeeyo, music career yo ogijolonga, social media handles zo zikola bino, waaka yenna wamugjeeyo. So kye mmanyi ne bwe mba nkulaba mu maaso, oli mu mbeera etali entuufu, weetaaga buyambi. Alien Skin yeetaaga buyambi. Wale kubanga wekomide ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusa boona wole wona wosinzidde. Sigala naffe.